mukwano. Oh Lord, then I call on time when you end this love. I don't know. Kubabi nyumanga David Umanzi. I don't know. So cast on your baby, la no be like a baby. It is okay. When on your baby, la no be like a baby. It is okay. Come on, yan, give me love, baby. It is okay. Baby, man, yan, give me love, baby. It is okay. Oh, baby. Akale jabba kulisaayo mu bulango bwamune mu kayimbako nenengero bajukiza ndi bannaye naffe tukozesa byuma bya muzungu bwe kiba kitabuseemu naffe kiba kituyinze tuba tulina sooka tekubira muzungu n'atunyonyola nti bwe kiba kicyankalanye bwe kiti munyiga wano byonna bye babitegeeze bulungi tubasaba mutusonyiwe ate tubamanyimu abalabe badde ta TV nti muli bantu bakwata mpula tukubiriza nnyo kukola ebulaba nga tusose netugira tuguguka mu Kongo saka kwasaganya ate emirimu nalutambuza obulamu tugenda mu maaso nkyali n'abagenyi bange waneeno okuva inategedde nti ninako dokita ebirwadde byonna kati ngenda kulwala bulwazi bakuba bagamba abasawo ennaku zino family zaffe mbadde muzaniso zigira mwe muzigo otanya bonkebera liza utatozi wa mukyala bonkebera omukyala liza utozi wa mwami tetumanyi kitufuna mwe mwagala kati oli musawo gwa mutulu bakiba sawo bano bazazisa basawo bano ba Pentecostal ile ebitabo kati sewo obusawo bwange bwa bitabo nti nasomerera nentuuka ku mudaala kudala erya PhD. Yes, in peace. PhD in full. In PhD in peace studies. Kati batusomeza sima permanent damage sima. Nedda sebo. Yes, atenka nga nkulira Najjanankumbi Young Christian School, Old Students Association. Nga yetutuziza wano leero okutumira n'okuyita abasomera bonna ku Najjanankumbi Young Christian School. Baje batwegateko. Poze somero lisangibwa wano ku Entebbe Road nga ku Kenjoy. Kenjoy yambuka bwoti. Yes sebo. Somero ddene liri yawe liko ne ekereziya. Waliwo ne ekereziya y'aba Advent. Wetusomerawo, wetwasomera. Naye nga libaddewo emyaka mingi. Myaka ngemeka kuva kati wao wasomera. More than 60. N'omukulu bwe yasomera. Yes, n'omukulu ow'ekitiibwa Dr. Badde nkubuuza. Bakubaganya okkanziramu. Tikati nze nange gye nasomera ndi obbi. Kati ate mugenda mu mikolo gya mmere. Kati temusobola kunyiga muba obbi awo. Obbi kitegeeza old student. Obeera wasomera ku ssomero ng'oli mulenzi. Boy, old boy. Kati oli obbi wange. Oli mukwano gwange si obbi wammwe. Oli obbi waffe naye. Nawe oli mukwano gwange oli obbi waayo. Tuyinza tujja kuyita naye nga kye twetaaga okukola ku Sunday twetaaga okusisinkana nga basomera kweri essomero association ekuze tugizimbye naye twetaaga okutandika activities. So twetaaga okusooka okukuŋŋaanya abasomerawo bonna twekulaakulanye ffe ng'abantu tukulaakulanye essomero then tuliwo ne plans kye tuyise Nikosa Fund we tugenda kukola investments kati awo mikwano gyaffe abaliraanwa ne community at large we bagenda okugira meet and greet basebo ne banyabo gwene yasomera ku ssomero eyo Najjanankumbi Young Christian School gwe naliyo nga wasomerawo committee bamugenda ku meeting ba obi ba ogi na kuzo mwezi 10 Sunday eno. Swejiri 19 ku Sunday no banaye mujje idea yo nayo najo nabolina ejja kuba egasa ku kye bagenda okuteesaako kubanga tebagala kulekerera bannaabwe nga ate bali bulungi nga bali ki bali mabega nga ate balina idea esobola okukulakulanya okutwaliza awamu essomero ddyo nga ddyo mulitunulidde mutyo ddigattako kuba kati mwalivaamu kati ate muddayo mu miitingirewo kati muliteekedde mutya. Tuyanza sebo kakati nga Dr. Wadayogere tulina ekintu kye tulowoozaako ekiyitibwa Nikosa Fund egenda kuba nsawo ekitavu kya ssente kye tugenda okuzimba ng'abasomera ku Najjanankumbi bwe kinaaba kituuse ku mutendero gw'okutandika okusiga tusuubira okugenda okukola zi medical camp ku ssomero ne mu kitundu kya Najjanankumbi okufunira kubamu ku bayizi scholarships tusuubira okugenda okutandikawo nga ekizimbe ku ssomero eryo lyennyini naye ekisinga tusuubira twagala okukola kye bayita Nikosa Rehabilitation Center nti abavubuka
omulembe guno bagenze nnyo bintu byakozesa ebiragalagala si bagenze nnyo babikozesa kubanga ne obato kikozesa okisanga mu energy drink gyonywa bwe kiri soka tulina ekirooto ekyo nti mu maaso eyo tujja kukola ekifo ekyo n'ebintu ebirala bingi nnyo yesebo kati okutwaliza awamu amasomero mangi agabira ne organizations bwe zityo bwe gaba n'obukiiko namwe mulina obukiiko president yesebo kati mumalako bbanga ki nga bwe neeyanjudde yenze president Jack Musoke vice tulina secretary tulina akwata mu nsimbi ne PR naye nga ffe batuyita abana abatandikirwako kati tumalako emyezi 3 ate ebikolwa ffe tubikoze ekitongole tukiwandisiza legal registration tufunye n'ebintu ebirala bingi bye tukoze so twagala okuyita abantu abali mu association tutuule wamu bagambe nti ekisanja tukibongera oba emyezi 3 yesebo naye kati ebiddako bijja kubanga nga myaka nga 3 oba 5 naye kino ekyesatu kirina okugezesa kati gino 3 gogisavinze sebo tugisavinze bulungi kyanjawulo kikyotaddewo okusinga kubali bosanzeewo nga bwengambye association ebadde ng'eriko emyaka emingi nga bantu bagezaako okugiteeka wamu okutandika ebikolwa naye nga makati nga tebikola ki tebitambula kati ne wayingirawo tiimu yaffe eno gyolaba abali wano ababiri n'abalala ne tuyingirawo n'amaanyi kyenkugambye kyetusoose okukola tugiwandisiza mu mateeka kyo tekikolebwangako yesebo ekyokubiri tukunganyiza abantu tubadde n'obugroups nga WhatsApp groups abataano wano 10 twatuuka mu 100 naye kati tutuuse ku 400 members ku WhatsApp group ekyokusatu tukoze registration members basasudde registration sente za registration ze twalabira ddala nti obuta discouraging abantu katuzifuule mutwalo tuleete buli muntu yenna nga bwali just okulaga akabonero nti olina commitment wetumaze registration ne tukola ki ne tuteekako ne kino ekya physical meeting kino nakyo tekibaerangawo okumanyagana yesebo omuntu yasindika sente ze n'agamba nti yasindikidde vice nziwadde baani bano tajjukira bulungi mu face ya muntu kubanga wabaddewo associations bwe zityo naye nga ffe kyetwagala okijja ku WhatsApp ne online ddala tukolere ddala kati kyekyo kyembadde ngamba nti waliwo bingi bye tukoze Jack naye wali kayongereko ekitegeeza kati okutwaliza wamu mainstream eno gye muliko ey'akakiiko kaagala kusooka kajjewo ttaamu egamba nti yakugezesa emyezi 3 then mutandike emyaka 5 gy'okusaavinga kati mulinga abagamba nti ku Sunday ekiteeso bwe kinaayitamu bwe mugenda okulonda nedda ssebo togambye nti Sunday tusooke tujje tubanjulire bye tukoze Sunday tusooke tujje nabo kenyini kubanga tetusisinkana bwe tutyo mu bungi tweyanjule twogere ezi bizinesi ze tukola manye abantu 400 500 1000 bw'oba nga oyogedde kyokola ofunamu baki abakuwa customers kati eyo bagiyita network tutandikire ku ebyo then kubanga already certificate twagifunye association mu mateeka tujja bayita tukole launch we tugenda okugabana plan y'emyaka 5 egiri mu maaso erimu kuzimba enyumba yani kosa rehabilitation egenda kuyamba ku bavubuka kukola fund muno mukabi ey'abaana abasomera ku ssomero eryo ne fund nti tulina abagaga nga muno mukabi eyo eyawulanye abantu so owulire webigenda okutambulira bulungi nti olaba owekitiibwa Dr. Canon Buster Lule ntake yennyini omusajja mukulu mwali naye yasomerawa mweri essomero mwali yesebo mumukwate bulungi bambi sebo mwali ate yatutandika kwezo nga tuli mu kutandika n'atuyambako n'atuzimba omayite mumanyiko kiri kimu yesebo
naye kyekirungi yesebo nti ffe kyetwakola mu eno group twamakinga sure nti ebintu byaffe tubitambuliza mu mateeka birambulukufu nti ne bw'omutuuka mu maaso tugenda kuzimba eyo fund ogiyisa otya mu Luganda ekitavu ekya ssente ekisawo ekya ssente ekyo tujja kukola ki okutuukirira abantu bwe batyo ng'owekitiibwa tumulage si bya lugambo tulina emirimu tukoze yesebo byonna abiraba account number weeri mobile money weeri certificate ng'evudde mu gavumenti weeri ekikulu ate ekirala kyeneerabidde okugamba nti n'essomero wetuva n'obukulembeze bwalyo nga tugenda kwewandisa mu gavumenti baatuwa recommendation ekkiriza nga approval nti bano bantu batuufu basomera wano ate obukulembeze tubukiriza mugende mu maaso mukole ki mwewandiise so teri muntu gwe tugenda okutuukirira kati Dokita gwe nga bogambye nti kati mainstream gwe president aliko essaawa zino singa oyitamu ne bakuwa ekisanja ekisooka eky'emyaka 5 n'olaba ekisawo nga kyokoleredde kitandisa okugira okukula oli wiringi okulekawo entebe oweemu ku vice omala bukulembeza awo tusinga okwagala awo ekisooka kiri nti nga bwe nkugambye tesomero likuze waliwo abansookawo balina amagezi tuyita ba elders balina amagezi baagala ekintu kino kikole ki kigende mu maaso naye ne batusindika tukole ki tugende tukikulembere kati nendabamu nti omutima si gwa bukulembeze naye bwakwagaliza ekitongole okukula nange nenkula bwe ntyo neŋŋamba nti we tuli mala bye tupulaninze tujja kuhandinga over ku balala kubanga nabo bajja kubanga balina ki ne plan Dokita nga tukwetaaga nnyo kuba oba olina manifesto bwetyo nti oyagala okulaakulanya okwate ettu olikwasa n'omulala agatteko kyetukwetaaga nnyo mu constitution ya Uganda wano kubanga kizibu nnyo omuntu okubanga yakakola ekkubo lye n'agamba bannaawe bwakyama nino obuvuddeko mumukwase ngamba bugambi nti kati olwedde bwino organizations